kutulaba webale kutugoberera kikulu nnyo kubanga oli mupya ku channel yaffe eno genda subscribing olaba Big Brother Uganda Big Bro gemanya ndine sura flexible tuberanga mpola nga twanalizing ensonga katono nnyo lwakuba nti nno tetwagala tubiwambuye wabula ebiba biriwo olwokuba nti tuba tukwatagana entertainment okimanyi nti ngazi tosobola kugimalayo kubanga oliwo abantu abamu tuba tubeetaaga ate namwe muba mutwetaaga kati mbeera eyo luli mwambuzanga flexible abawo twayogera ku bintu bya kamiri olwaleero ensonga zabadde lwabadde lunaku lwaggulo lwabadde lwakuna omukulu Eddy Musuuza n'ateeka post ku Facebook page ye naye nga waliwo ebintu ebiyitingana mbu balantse omusibako omwana era nga omwana wa Zera wabula nga Zera yakyusa n'amannya oli omwana takyali mayanja bamutuuma Musuuza so nenjagala neŋŋamba leka mpite ne sura flexible okubeera nga ekintu kino akitangaza musulamuza okubalabira Big Brother Uganda balamusizaako nnyo abalabira Big Brother Uganda mwebali nnyo okubanga ate mutwekumirako era mugende mu maaso n'okusubscribinga ku channel yaffe eno mujja kufuna olugambo lwonna ne analysis zonna ezeetaagisa okulaba ku bayimbi bammwe enze sura flexible bandiza nnyo mulaba byemulaba byonna ono principal sebo wasomero sura Kenzo badde ku kyokuteeka ekintu kino kimulumiza linga alijuti no Kenzo obuzibu si bwa Kenzo obuzibu abakyala bano betugenda twagalako abakyala kamanyi kati ensi yatabuka so omukyala yali wa Big Eye fena gwe tumanyi nga Nadeshi oba Zera yes so yafunamu ko obutakanya ne Mayanja Big Eye so kati bingi nnyo bibaddengawo Zera alangira Big Eye bichi byonna bizenga bibawo naye onaawo si kyetudiko olwaliro ekiriwo kya mwana omuto lwayita Brighton Diamond fetwali tumumanyi nga Brighton Diamond ebintu Mayanja naye kati ye Brighton Diamond Musuuza ani yaleese bintu ebyo okuvaayo kubanga ensi bali tebimanyi nti kuyinza bazimanyi ate ebyo byali nawo okubanga Musuuza Mayanja ava mu Mayanja n'afuuka Musuuza lwaki mune ensonga eno nga wokyogedde nti abakyala bano omukyala yagaba omwana okitegeera oyinza okubeera awo naye nga ate mama wo ng'okuze n'agenda kugaba awalala tomunenya ate takola nsobi because ye aba akimanyi bulungi nnyo so Zera wavayo naga ati omwana gwe yali ayita Diamond Brighton Mayanja kati ye Diamond Brighton Musuuza tomunenya nnyo kubanga abantu amanyi history okuva emabega bamanyi bulungi nnyo Zera yajja atya okubeera Zera era Big Eye yajja atya okwagala Zera okitegeera Zera yatambulyako mu kampu ya Kenzo of course Zera okumutegeera n'abantu okumutegeera ennyo yali mu big talent yali mu ng'omuyimbi naye yali mukwano nnyo in fact Kenzo nga yakamala okukuba stamina okitegeera azaawo okitegeera atitimuse baana bangi abamwegattako bantu yafuna abagoberezi bangi n'emikono yafuna mingi by then okitegeera n'abaagala okubanga Kenzo baali bangi so nze okulaba Zera namulaba ng'atambula nnyo ne Eddy Kenzo webbaaka noze kati emyaka giseewo noza nga 13 wemba serabidde era nzijukira bulungi nnyo nagenda emakindye manyi ku maka ge nalabako we nabalaba nga babeera bonna Zera ne Big Eye naye nga bakwatagana nnyo kubanga by then Big Eye yali ali mu big talent ya Eddy Kenzo kati nabo okufomingawo big music okitegeera so kati nga batambulira wamu bakozesa ebintu byebimu banabira mu kinabiro kyekimu basula mu nyumba yemu kati olinga mukwano gwa Eddy Kenzo Zera naye nga boyfriend we ye Big Eye kati Big Eye yatani nafuuka boyfriend Big Eye yajja luvannyuma okitegeera yajja luvannyuma nnyo okufuuka boyfriend wa Zera oba omwami wa Zera okitegeera nze namutegeera nnyo nga mukwano nnyo gwa Kenzo saamanya nti oba beeyagala naye baali bamukwano nnyo nga woomanyi kubanga nzijukira nti
basulako ne mu nyumba Kenzo ngate yakakuba stamina Kenzo wakubye stamina akubye awo nice and lovely enyimba ezo ezamutunda ennyingi ayimbye wanimba ne no Muganda Bobi Wine yani Mick Wine yes kati awo Kenzo awo yayimbye ezo ennyimba ezo okitegeera kati mu mbeera eno Donizera wavayo n'agamba zetubuuza olwaleero lwaki Donizera lwaki ekintu kino kifubutuseyo olwaleero n'abantu batandika okusongawo nti erinnya lyakyuse nga bw'okyogedde erinnya kati sawa zino omwana we takyamuyita Mayanja amuyita Musuuza lwakyagadde lwaki omukazi maama wo asobola okugaba nga olina emyaka olina posita ya Kenzo obuzibu buvudde bigayina abate takimanyi nti omwana bamukyusa amanyi ne Eddy Kenzo abate takimanyi nti omwana amuyita okujjako maybe bayinza okuba boogera ku WhatsApp ne Donizera Eddy Kenzo ne Donizera because once a friend bali bamikwano because ate tetuwulyangako nti Donizera akyakanye ne Eddy Kenzo so bayinza okuba banyumya ku WhatsApp nga Eddy Kenzo akimanyi nti omwana kati bamuyita Musuuza yensonga lwaki nti wavuddeyo n'akola post tabadde nnyo excited nti lwaki wabula just asayininze n'agamba okay omwana wabanga bamuyita Musuuza tekirina buzibu nange mpitibwa nange post mbadde njagala ku post ya Kenzo waliwo byanyonyodde wansi ng'alinga ali mu nnyiririza family no anti kati Eddy Kenzo bamuzaala mu family y'abantu bataano era bonna wano mbadde nsoma abannyonnyola nti brother we omukulu ye Mande Hassan Male era Mande Hassan Male ono alina muwala bamuyita Namande Shirat oba Sheilat Namboze Namboze yes muwala w'onaani muwala w'ono Mande Hassan then sister wa Eddy Kenzo omulala bamuyita Kisaache Benita Kiwalabye sister wa Eddy Kenzo then ba daughters be ababiri family ya Eddy Kenzo ntono nnyo bali abantu wetuba bali abantu batano Mande tumumaze ne muwala we Namande kati wasigadde abantu aba Maya Amao ne Eddy Kenzo baweddeyo okitegeera family awebeere eweddeyo Eddy Kenzo talina taata Eddy Kenzo talina maama Eddy Kenzo talina kojja Eddy Kenzo talina senga Eddy Kenzo talina kino akitangaza atya yenga Kenzo kino okukitangaza yalaga soke omuntu okumutuuma erinnya lye kuba nti engeri ye gy'akyogeddemu akyogedde nga nti Donizera muwagizi era nti omuwagizi tugira nti waliwo abantu wano wetulaba n'atuuma omwana erinnya ly'omusambi wa Sene tubalaba bulijjo nenga siri emanyi just because awagira Sene so Donizera okutuuma omwana we Musuuza muwagizi ayinza okuba muwagizi naye ensonga eyo njagala bannayuganda bagitunuulire n'eriiso George batya nze nga wenkugambye nti Big Yayo okujja okumiitinga Donizera yamusanga mu Big Talent wa Eddy Kenzo bonna okujja mu big because tukimanyi ffenna nti Big Yayo yali mu Big Talent okitegere ya Eddy Kenzo kati okuvaamu awo nizobanga 2010 awo ndowooza ayimbye Indicator ndowooza kwe kuvaamu najja akola big music yalimu bano baganda ba Big Chief n'abalala okitegera naye nga yali mu Big Talent ate nga yonkugambye nti Donizera yali mukwano nnyo gwa Eddy Kenzo ayinza okuba yamanagingako bano ba personal manager okitegeera kati wavaayo nze bananga omukazi yagaba omwana Donizera wagamba nti omwana kati ye Musuuza masha Allah ffe tuba tubala nze liba ssanyu kubanga Eddy Kenzo alina abaana babiri bakuba Eddy Kenzo akyeganye nze manyera Eddy Kenzo asobola fulumya kintu nga ekyo kyayogedde kyekituufu omanyize oyo ate namutegeera nnyo kyoba olina omumanya lwaki omwana oyo awezeza emyaka kati giringa ndowooza 7-8 omwana oyo mukulu lwaki lwaleero ati kati lwaki kizze leero manye amawulire kati newankubadde oli yaliddayo adiwe olwaleero Kenzo kyogamba omugole lwe luyimba lwalina olupya ehiti anadda vayo ndi kati muwagizi afa nnyo ndeka ntume omwana lwaki omanyi lwaki Donizera avuddeyo leero Big Yayo yennyini yaleese obuzibu okitegeera Big Yayo alina akasente kabanja president w'eggwanga lino kati yagenze n'akozesa erinnya ly'omwana afune sympathy okuva mu bantu kubanga omwana mulwadde wetwoge kati omwana mulwadde ali ku kitanda ali ku oxygen okitegeera yagati kati okwagala okufuna sympathy okuva mu bantu yagala banaye omwana wange mulwadde manja akasente okuva mu gavumenti ebizibu byonna binneetuumyeko
omukazi n'amugamba toddamu tokosa mwana wange. Omwana ono alwadde. Omwana mulwadde. Ye mwana oli gwe yatuma musuuza. Yoyo. Okitegeera omwana abadde kaso. Donizale n'amugamba toddamu kosa mwana oyo ng'obanja ssente zo zonna gy'ozibanja. Okitegeera. Era omukazi oyo ayombye nnyo posi n'agikola ng'ayomba nga yemulugunya. Era amaliriza wansi ataaginga nti omwana fena okumutegeera. Ne ba bloggers abalala bona okuva n'agamba omwana takyali Brighton Mayanja kati ye Brighton Musuuza. Kenzo aliwa. Kenzo yayogera ki? Because right now Kenzo ali mu Ivory Coast. Yoze kati myezi giringa ena. Yagenda kuyimba ku Massa Festival. Kati sawa zino kyekiri ku social media. So Kenzo naye abadde kugamba takitegeera kunyagamba wow social media kutta omuliro buli kimu kitabuse naga why kanveeyo nklarifyinge. Nze ali mu family y'abantu wa taina singa taina kojja taina baba taina ani aina Hasani Mande mukulu we aina Kisaache sister we n'abaana bana babiri balina ab'obuwala Amaro zezo ensonga za Eddy Kenzo Musuuza mpozi ne mwana muwala Zera wamu ne Mayanja abangi bamanyi nga Big Guy we bali kutulaba. If you are new to this channel, please go make it a point and subscribe. Olaba nti n'okoona mu kadekali ofunenga notification ku Big Brother Uganda. Tukwagala nnyo kuba nawe twagala wootali tuza kubeera emboozi mpanvu eya Eddy Kenzo ne Zera. Era kati nga yeri ku social media etambudde nnyo wabula nga twebuuza era n'abawagizi beebuuza lwaki kizze leero okubeera nga omwana awezze emyaka 7+ oba 6+ okuba nga ate Zera avuddeyo n'agamba nti Big Guy toddamu kwogera ku mwana oyo nti gwo omwana wa Eddy. Yakyogere kuti no yes yakyogere ne kati post yeji yakoze post naye nga because omukazi waavaayo n'agamba kalugeze oyina omukazi waka n'avaayo n'agamba toddamu kwogera ku mwana oyo. Okitegeera omwana oyo n'amutuma emanyago ninga tamentioninze nti omwana wuwo naawe ofunamu okutema kizze kitya wadde tagambye nti wuwo naye wansi atekayo amanyago nti omwana ye Big Brother Uganda ng'ate ye gwe Big Brother Uganda ate nga history zijja manyi history yeddiringana nti omukyala yali atambula nnyo ne Eddy Kenzo. Omukyala oyo kali personal manager wa Eddy Kenzo. Omukyala yali nnyo big talent by then. Omukyala oyo big music zino zigenda okujja big yayo agenda okutondawo big music. Hello tulasibula abatulaba nyenze gweyongera okukumira ku mukutu tubadde mu mboozi ya Big Guy Eddy Kenzo ne Zera Musuuza. Tukwagala nnyo beera bulungi.